Poliisi ng'eyongera okunoonyereza ku njega y'ekiteezi. Leero ezinzeeko amaka ageyali nankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka okwongera okuwenja obujulizi. Emmotoka za poliisi zikabangali zirabiddwako nga zisazeeko ekifo kino ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri, era nga n'abanoonyereza ba poliisi bali mu maka gano beetalanga Namutale omunyage kente bongera okunoonyereza. Bano balabiddwako nga bafuula kumpi buli kintu kyonna kye balaba ekyetaaga okuvaako okunoonyereza mu kaweefube waabwe ow'okuyigga obujulizi. Poliisi etegeezezza nga ekibaleese kwe kulaba nga wabaawo obwenkanya mu kuwulira omusango gwa Kisaka bwe gunaaba gutwaliddwa mu kkooti wamu n'omumyuka we Luyimbaazi. Nabano nabo bafuna buki obwenkanya kati ssaawa zino poliisi ekola omulimu gwayo abantu by'okunoonyereza bya poliisi. Sinalabawo nnyo kyamaanyi poliisi kye oba kyanjawulo poliisi ekola kyetateekeddwa kukola. So ekola mulimu gwayo leka banoonyereze. Bwe namala okunoonyereza tugena obuvuzi bwakola ki bwavaawa. So kati kibaleese wano era bazekola rutini. Bali mu mikono gya poliisi. Sina kyamanyi kyemwongerako. Dorothy Kisaka n'omumyuka we David Luyimbaazi ssaako Dr. Okero banoonyerezebwako lwa bulagajjavu obwakolebwa ekiteezi ekyavaako kasasiro okubumbulukuka abantu abawera bamale bafe. N'olwaleero bonsatule bano basuzeeyo ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.